Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwenga ennaku zonna weewaawo emirembe gyonna. Twagala okwebaza Katonda mu ngeri enjawulo oyo atukuumye n'atubeera n'atukuuma nga tukyali balamu okutuusa olwaleero. Atutaddeko obugabirizi bwe n'obulabirizi bwe mu mbeera zonna okututaasa enkwe z'omubi. Nkwanirizaako mukwano gwange mu puroguramu ya wiiki eno Bayibuli egamba ki, weebale okutuukirawo n'okwata obudde. Ate atannatuuka tukusabira Mukama akutuuse mirembe. Naye twagala okwebaza Katonda kubanga wonna kati we byatuuka wonna wuuli osobola okutufuna. Ne bw'obeera ku ssimu yo, ne bw'obeera ku laptop yo, osobola okutufuna nga tolinze kugenda ku mukutu terefayina 3ABN. Kyenva nkwaniriza nga nkulisaayo mu ebyo byonna by'oyiseemu okuyita mu wiiki ennamba. Weewaawo kakati nga tubakanye ne wiiki empya nga tuli mu Sunday. Njagala okwebaza Katonda kubanga tegabadde maanyi gaffe wabula kisa kye na kwagala kwe. Tutuuse ne program Bayibuli egamba ki, naye nga bulijjo tetunnaba kubikkula okugitandika tusooka ne tusomako mu kigambo kya Katonda, n'olwaleero tugenda kubikkulako mu Isaaya essuula eya 40 tunokole olunyiriri olw'omunaana. Agamba bw'ati Isaaya 40:8 agambye nti omuddo guwotoka, ekimuli kiyongobera, naye ekigambo kya Katonda waffe kinaanywereranga ennaku zonna. Atuwadde ekyokulabirako ekirungi nti bino ebirala byonna biggwaawo, ebimuli bikiikirira buli kimu ekirabika nga kirina obulamu. N'agamba n'omuddo guwotoka, naye ekigambo kya Katonda kibeerera ennaku zonna. Kyenva nkukoola mukwano gwange, gwe omwana w'omuntu omanyidde ddala nti ennaku z'ombale. Simanyi ki kye weesigudde singa obeera teweesiga kigambo kya Katonda, singa obeera tokisoma kukukolamu mulimu. Naye ffe abaagala Mukama Katonda waffe abayaayaana okumanya ky'agamba twettanira nnyo Bayibuli ye n'ekigambo kye, kubanga omwo mwe tuyita okufuna eddoboozi lya Katonda butereevu n'abeera ng'ayogera n'emitima gyaffe ne tukwatibwako ate ne tukyusibwa. Maureen Namutebi nze ntudde mu puroguramu eno okugikutuusaako nga Mukama bw'atusaasidde, era bulijjo situulawo nzekka, mbeerawo n'omusumba waffe omusumba Ivan Sebaggala Samwiri eyatuuse dda. Amiina. So tusanyusa okukulabako taata. Amiina nnyo nnyabo. Nange nsanyusa okubasanga. Amiina. Mukama yeebale kubakuuma. Atukuumye bulungi n'obwesigo obw'ekitalo. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe. Weewaawo ssebo. Namusiza ku mulabi waffe taata. Abalabi baffe mwonna tubalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mukama yeebale abakuumye n'abalabirira, erinnya lye ettukuvu lyebazibwe. Mwebale okukkiriza okubeera ekitundu ku puroguramu eno olunaku olwaleero. Mwebale abalaba, mwebale abawuliriza, mwebale ababuuza ebibuuzo. Mwe mufudde puroguramu eno kyeri. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo era liweebwe nnyo ekitiibwa. Mukama abawe omukisa nga tuyigira wamu olunaku olwaleero. Amiina. 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 Musumba katwanjule puroguramu nga tutendereza Katonda waffe. Mukama tukwebaza kubanga oli wa kisa. Weebale okundeeta wane Maureen okukola puroguramu eno. Tuwa amagezi n'okulungamizibwa ebiva gy'oli kubanga amagezi ago gokka ge twetaaga okunnyonnyola ekigambo kyo. Bye tugenda okwogera kuyita Mwoyo Omutukuvu bituuke mu mitima gy'abo abagenda okubiwulira. Obulamu bwe bukyusibwe olw'okukkiriza n'okugoberera ekigambo kyo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Amiina. Sikulwiseeyo bulijjo obudde bwaffe buba bumpi, n'abalabe baffe oluusi bamanyi n'okukicomplainingako nti bannange essaawa nga ziba ntono. Beetaagayo essaawa endala. Beetaagayo obudde obuwerawerako. Naye katutandike n'ekibuuzo kyaffe Musumba ekyabuuzizza. Tulina puroguramu emabega gye twakolako Musumba yali yakwenenya. Nti ne tugamba nti okwenenya kwe kuzza obujja enkolagana yaffe ne Katonda. Kituufu. So kati owooluganda ndowooza yasinziira mu puroguramu eyo abuuzizza ekibuuzo nti twenenye tutya? Otyo. Bwe kiba nti kuzza nkolagana na Katonda. Tukikole tutya? Oba nkozese bigambo ki? Oba nfukamire nga ntunuddewa? Okay. Kati abuuza how should we repent since repentance is our reconciliation with God. Twebaza nnyo eyabuuzizza ekibuuzo.
ate yebaza okuba nti yalaba ne programu zaffe enkadde mu programu eyo yennyini twakyanukula era naye ndooza kiyinza okuba kyamuyitako naaba nga tasobodde kukiraba ate wayinza okuba waliwo n'omupya ayinza okuba nga yeeyunzeeko kaakati sooka osomeko mu ngero 28:13 abantu bategeere nti okwenenya kintu kikulu nnyo era kyayogera kya mazima kuzanya ekitundu kinene mu nkolagana y'omuntu ne Katonda. Ngero 28:13 agamba atya? Agamba bw'ati ndiki abikka ku kusobya kwe taliraba mukisa naye buli akwatula n'akola atya? N'akuleka otyo alifuna okusaasirwa. Omuntu bw'asobya mu maaso ga Katonda kubanga buli kibi kye tukola tukikola ku Katonda. Buli kibi kye tukola tukikola ku Katonda. Ono kiryoka kikosa ne bantu bannaffe. Abikka ku kibi kye ani gwategeeza yaliwa y'oyo akyagadde n'akisembeza n'akisanyukiramu n'atayagala kukireka ate n'akikwekweka n'akyenyumiririzaamu n'alowooza ne Katonda takirabye. Bayibuli eyogedde lwatu nti otagenda kulaba mukisa. Olwekyo omuntu yenna ali atulaba abikka ku kibi kye n'alowooza nti talina buvunaanyizibwa bwonna kwenenya mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'oyo gwasobezza tagenda kulaba mukisa. Naye oyo asalawo okukyatula ate n'akireka oyo alifuna okusaasirwa. Ekitegeeza nti okwenenya kulimu okwatula, ekyokubiri kulimu okuleka. Kwenenya kulimu ebintu bibiri, kulimu okwatula ate kulimu okuleka. Naye kansooke njogere ku kuleka. Teriyo kwenenya kw'amazima okujjako nga kulimu okuleka ekibi. Bikulaawo mu bikolwa. Osome essula ey'okusatu olunyiriro 19 Bikolwa 3:19 agamba atya? Agamba nti kale mwenenye mukyuke ebibi byammwe bisangulibwe. Owulidde ekigambo ekyo? Ebiro eby'okuwummulirwamu mu biro eby'okuwummuzibwa mu maaso ga Mukama bituuke. Kale mwenenye mukyuke. Ekitegeeza nti okwenenya kikulu naye kiyina ekiteekwa okukigoberera. Ekiteekwa okukigoberera kiyitibwa kukyuka. Turn away from your sins. Okwenenya kwonna okutaliimu kukyuka tekuba kwa mazima. Olwokyo okwenenya si kwogera bwogezi mu bbanga ti olwaleero nakuzomezeka bwe ziti nabba omuntu nenkwata n'embuzi kaakati nenziba ebintu by'omuntu era kati nkyuse nze nenenyeza. Nedda. Okwenenya kusukkako mu kwogera obwogezi ne kugendera ddala mu muntu okukyawa ekibi ate n'okukireka n'akireka. Nga bw'olaba okwenenya kwa Dawudi kwe tutajja kusomako naye ayagala okusomako anaasoma mu Zabbuli 5:1. Zabbuli eyo ekulaga okwenenya kwa Dawudi nti yategeera ensobi ye n'amanya nti ayonoonye eri Katonda n'awulira ng'obulamu bwe busaliddwa omusango olw'ekibi ekyo n'alyoka akyatula mu maaso ga Katonda era n'agamba n'okukireka nkikoze eki giresse. Kati okwekwenenya okw'amazima. Ontondemu omwoyo omulongoofu ayi Katonda. Ompa omutima omujja munda mu nze. Kati okwenenya okw'amazima kulimu okukyuka kw'omutima. Kyava agambye nti kale mwenenye mukyuke. Okwenenya okutaleeta kukyuka tekubeera kwenenya kw'amazima. Bino bye twenenya ekikwate. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lye litukuzibwe bakabaka b'obujje tusonyiwe ebibi ebikolwa mu nsi ebifala mu ggulu tusonyiwe ebibi byaffe. Ebyo kwogera bwogezi, that is recitation. Okwenenya okw'amazima kulimu okwatula naye ate mulimu okukyuka oba okuleka. Kale n'okwenenya kulimu ebintu bibiri. Ekisooka mulimu okuleka. Okuleka kutegeeza okukyuka. Kati buli ali eyagala okwenenya akimanye nti okwenenya kitegeeza kukyuka kuva mu kkubo lye mbadde ntambuliramu n'enkyusa turning around n'enkwata ekkubo Mukama lyeyagala ntambuliremu. That is true repentance. Okwenenya nga bwe tuddiriŋŋana tuba tuli mu kisaazisaazi
tuba tuli mu kunyumyamu, tuba tuwadde okwenenya okutali kwa mazima. Era okwenenya okufaananako bwe kutyo tekuzimba nkolagana yaffe na Katonda era kututwala mu kubula. Okwenenya okw'amazima kwe okwa Dawudi, okulumirirwa ekibi n'okikyawa n'osaba Mukama akutondemu omutima omujja n'otambulira mu kkubo ettuufu. Naye okwenenya tekuliimu ekyo kyokka kyakukyuka, kulimu n'okwatula. Bikulako mu Yokaana ekisooka. Yokaana ekisooka. Yokaana ekisooka. Essuula emu olunya olw'omwenda. Ebbaluwa ya Yokaana esooka essuula emu olunya lwa mwenda. Agambye atya? Essuula emu olw'omwenda agambye bwe twatula ebibi byaffe otyo ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutukola atya n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Agambye nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima, Katonda mwesigwa ate mutuukirivu okusonyiwa ebyonoono byaffe. Ekitegeeza okwenenya kulimu okwatula ebibi. Ambuziza weenenya otya? Bw'oba weenenya toyatula kirala. Bw'oba weenenya oyatula bibi byo. Kubanga you are convicted by the Holy Spirit. Okwenenya kuva mu kukwatibwako ngalo ya Mwoyo Mutukuvu nti sebaggala oli bubi. Ekyo gy'okoze kikujje mu kkubo ne mu nkolagana n'oyo kitaawo. Oli mwana wa Katonda, totambudde bulungi. You need to reconcile. Kaakati omwoyo oyo yatuleetera okwenenya ebibi byaffe. Nye Bayibuli egambye nti asonyiwa ye Katonda kubanga yekka ye mwesigwa ate yekka ye mutuukirivu. Ekintu ekyo kikulu. Ekitegeeza nti bwe tuba tuwenenya twenenyeza Katonda yekka. Lwaki? Kubanga yekka yasonyiwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, kubanga yekka ye mwesigwa. Kyakubiri. Ekyokusatu, kubanga yekka ye mutuukirivu. Ate ye n'okwerabira yeerabira. Era bw'asonyiwa agirawo ddala ebinaabisirika mu buziba bw'ennyanja. Kati omuntu yenna ali eyo ayagala okuzimba enkolagana ne Katonda ate n'agenda ebibi bye naye byatulira omuntu ze zifuddeyo gwabigamba. Oba faaza, oba musumba, oba sheeki, oba reverend, oba the most reverend, oba the most right reverend, oba the most holy, whichever the position. Kasaki bange ebibi byatulira muntu waliwo ebintu bisatu byatasobola kukolera. Ekisooka si wa mazima kubanga naye yeetaaga kwenenya. Ekyokubiri si mutuukirivu kuba twali mutuukirivu n'ogwo. Ekyokusatu tayinza kusonyiwa kibi kubanga ekibi kisonyiyibwa Katonda yekka. Kati omuntu yenna yeenenya ebibi byo okumusonyiyibwa ng'abigamba abantu abalina omusaayi n'omubiri oyo tasonyiyibwanga. Era agenda kukitegeera luvannyuma ti tebansonyiwanga kubanga Katonda yasonyiwa si bantu. Ate bwe twonoona Katonda. Abantu beenenyeza only when nga twagala okuzzaawo enkolagana nabo kubanga tuba tubakosezza. Ne tukikolanga Christian obligation nti bwe nkosa Maureen kiŋŋwanidde okumwenenyeza tuzzeewo enkolagana ey'obukristaayo. Naye simwenenyeza kufuna kusonyiyibwa mu maaso ga Katonda. Nakuggyibwawo kwa kibi kyange. Bikolebwa Katonda yekka. Kale neyeenenya bye tumunnyonnyodde ebyo kale atandise okufuna ekifaananyi nkikola ntya. Bw'oba weenenya oyatula kibi kyo. Oba oyogera Luganda oba Luzungu, oba Olukyoli oba Olulamu. Engeri yonna gwe gy'otegeeramu. Katonda yatutonda ffenna n'ennimi zonna ye yazissaawo. Teri lulimi lwatawulira. Era tebakulimbanga gwatulaba nti waliwo olulimi Katonda lwatawulira. Tera okuwulira abantu abatugamba bwe waliwo olulimi olw'enjawulo lwetuteeka okusabiramu. Olubuzaabuza mbu amasaali. Mbulututeeka okusabiramu. Mbone Setaani tasobola buli Setaani abuzaabuzibwa. Bw'osabamu olwo Katonda yekka y'aba alutegeera Setaani abataluyinza. Ekyewuunyisa kye kino. Bwe kibanga mmwe abantu mulwogera ne kibanga ye Setaani tasobola kuluwulira na kulutegeera. Goyinza okugamba nti mmwe abantu muluwulira bulungi nga temubuzaabuziddwa ate Setaani n'abuzaabuzibwa. Nga tuvudde ku mboozi ez'eddiini
n'ebintu ebitalina we bisomebwa wonna wabula ebyateekebwawo okwongera okunyweza obunyweza emisingi egitalina gye gitwala abantu. Katonda terulimi lwatawulira. Awulira Oluwarabu nga bw'awulira Oluganda, awulira Olukyoli nga bw'awulira Olulango, awulira Oluzungu nga bw'awulira olulala lwonna. Bwe kiba nga ffe abantu tuziwulira era nga tuzitegeera, Katonda yatutonda aba atya nga taziwulira? Kale nokozesa olulimi lwo weeyabye mu maaso ga Katonda eyakutonda kubanga akumanyi era akutegeera. However, nga tumaze okunnyonnyola ebyo byonna katukitegeere nti okwenenya kuno n'okusonyiyibwa tekuleeta Katonda gye tuli, kutwala ffe eri Katonda. Tekumussa nedda. Kwambusa ffe. Katonda si muntu atudde awantu awamu akutte kibooko oba ekijambiya oba omusajja omukambwe awantu awamu yeekwese alinda Morin kanaakola y'ensobi emboka evuge. Oyo si Katonda. Awo tuba tulabye Katonda mu kifaananyi kya buntu. Kati kankusomere Katonda kyali eri abo abaagala okwenenya. Bikula Bayibuli yo osome mu kitabo kya Zabbuli 13 olunyiriri olw'omunaana. Zabbuli 13 olunyiriri lwa munaana agamba atya? 13 agamba Zabbuli 13 olw'omunaana. Mukama ajjudde okusaasira n'ekisa, alwawo okusunguwala, alina okusonyiwa okungi, tagoba bonoonyi mu maaso ge n'ebirala. Olw'omwenda n'olusome. Taanenyenga ennaku zonna. So taabenga na busungu. Mirembe gyonna. Oyo muwulidde? Kati oyo ye Katonda. That's the description of God. Abantu baleme okulowooza bwe bati nti waliwo ekisajja ekikambwe ekirinza okukuba abakoze ensobi ekiyitibwa Katonda. Obanga mwenkanya. Enjigiriza efaanana bw'etyo si ntuufu. Katonda obwenkanya bwe tebuviirayo mu kubonereza. Obwenkanya bwa Katonda buviirayo mu kukuleka gw'okungule ekiva mu kibi kyo. Abantu tebakimanyi. Omuliro ogenda okwokya ababi tegugenda kubookya kuba Katonda ayagala okubabonereza balumwemu. Yes! Kati Morin ko kitegeere. Sebaggala nakugamba kati kiwulire mu nedda ebyo byaffe bantu. Omuliro ogenda kwokya ababi kubanga bakungula ku kye baasiga. It is the decision they made. Omuliro guli Bayibuli eyogera nti Katonda yaguteekera Setaani ne baani? Ne bamalayika be beyagwa nabo. Kati ffe abantu tugenda kugwetwalamu ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Weebale. Abaganya okufuuka. Nga bona akuma ekikoomi ky'omuliro kaamuje neefubutuka mu kiswa. Owulira negera n'ekyebbikamu. Neefubitika. Kakati ewe buzibu. Kaakati ffe abantu obwenkanya bwa Katonda tugenda busisinkana kubanga bwe twasalawo. Naye nga ye ajjudde ekisa, ajjudde okusaasira, talemera mu busungu, alwawo okusunguwala, tagoba muntu yenna mu maaso ge. Ekyo ekikula kya Katonda. Atugoba atya nga ataatuyita? Tokiraba? Ate n'atugoba. Ebinaaba bitwakadde nga bbendera. Binaaba byeru ng'omuzira. Kyetugezaako okutegeeza atugoberera nti obulungi bwa Katonda kabukutwale mu kwenenya. Togenda mu kwenenya kubanga waliwo omusajja agenda okukuba. Tetugenda mu kwenenya nga Abakristaayo kubanga waliwo omusajja omukambwe agenda okuleeta ebibonerezo. Tugenda mu kwenenya kubanga tuyina kitaffe atwagala. Era tulumiddwa nnyo okubeera nga tumukosezza. Wali okosezzaako omuntu gw'oyagala? N'owuliranga, yes, n'owuliranga you owe an apology to that person. N'owuliranga akubanja, olina ebbanja okumwetondera. Era n'amala agamba nti sikusonyiye ng'oyinza n'okufa. Waliwo omukyalo omu gwe nali njogera naye nanga musumba ndiwa nazze mu inbox awayiye musumba kati njagala yakwogerako naawe musumba nze omusajja mwetondera aganye okunsonyiwa kale nakola ensobi nakitegedde nti ze yakoze ensobi namuzeemu bubi naye omusajja aganye okukaliza omusumba nze kati nkole ndi ampa ku magezi ze mugamba takkiriza musumba oba nkuwa ennamba ye neŋŋamba ekitegeeza omuntu okugaana okusonyiwa omulala
ayinza okumuteekako muyambeko njogere n'omwami amusonyiwe. Ekitegeeza nti w'okosa omuntu gw'oyagala ebbanja lijja mu ggwe okuzzaawo enkolagana. Tetwenenya kuwona muliro, tetwenenya kuwona kibooko, twenenya kuzzaawo nkolagana ne Katonda waffe oyo atwagala gwe tutaagala kusunguwaza. Njagadde ekyo nkijjeyo kitegeerekeke. Bakristaayo bangi n'enzikiriza endala nnyingi zitimbye Katonda ng'omusajja omuzibu. Kubanga bannange abantu gwe bateeka okwenenyeza. Wala owulidde ng'omuntu agagenda otereeza ebyewammwe ebibabonyaabonya ebyo sente mmwe mwenna abaana abagenda mu kibuga eyo temugenda kukola sente muzifunemu okutuusa nga mukomyewo ne mutereeza ebyewammwe. Kati okutereeza empewo z'ekika. Katonda si setaani. Setaani ye musunguwavu, ye munyiivu, ye tasaaga, ye mutemu okuva ku lubereberye mussi. Kaakati oyo ye oba oyagala okutabagana naye olina okugenda okutereeza empewo z'ekika for only one reason, yakulinze n'ekijambiya. Naye Katonda waffe tetugenda kwenenya kutereeza Katonda, tugenda kwenenya kuzzaawo nkolagana ffe nnyini gye tumenye nga tukola ebitali bituufu. Tugenda kwenenya kubanga Katonda mulungi, tugenda kwenenya kubanga wakisa, tugenda kwenenya kubanga talemera mu busungu. Soma olunyirumuloka Befeso essula 4 Banyolwa 3:2. Soma olwo. Agamba nti era mubeerenga n'obulungi mwekana mwekka abakwatibwa ekisa nga musonyiwagananga era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Kansooke njogere ku kusonyiwagana nti okwenenya kuno tekukoma bukomi kwenenyeza Katonda. Buvunaanyizibwa bw'Abakristaayo buli omu okwenenyeza munne nga mukoze ensobi, ate na buli omu okusonyiwa munne. Okwenenya kakuleme kukoma ku kwenenyeza Katonda. Okwenenya kuyina okugendera ddala ne ku muntu gwe wakosa. Okujjako nga gwe wakosa teyakimanya. Kati ensonga entuufu. Gwe wakosa waba teyakimanya. Towetantala kubyantula. It is needless. Kubanga kati awo takubanja na kusonyiwa. Kubangira n'okumanya teyakola ki eyamanya. Katojjukiza muntu timunange engatto yeeri gye wali oyagala ennyo gye wajja ebweru nze yagibba naye ekyembi ate bwe nagibba ate neyulikayulika yaggwawo. Tojjukiza muntu byayita. Toteeka mu Kristaayo ate mu kikemo kirala. Naye obanga wabba engatto y'omuntu n'amanya nti Sebaggala oyo yatwala engatto yange, ovunaanyizibwa okumwenenyeza musobole okuddawo okuzimba enkolagana. Bwe kiba kisoboka ng'ogirina yakukyali gikomyewo kwe kwenenya okusinga n'obulungi. Kati awo okwenenya okwo ate Bayibuli egambye tusonyiwaganenga. Naye ekisembyeyo n'egamba nti nga Katonda bwe yatusonyiwa edda mu Kristo. Njagala okutegeeza bonna abeenenya nti baasonyiyibwa dda. Tetugenda kwenenya tusiikinga okusonyiyibwa okw'ekiseera ekyakati. Tugenda kwenenya tuyingire mu kusonyiyibwa okwatuweebwa edda mu Yesu Kristo. Okwenenya tekuleeta Katonda gye tuli. Okwenenya kututwala eri Katonda. Saba Mukama atuwe ekisa n'amaanyi bulijjo nga tetubikka kusobya kwaffe naye nga tukwatula ate nga tukuleka bwe tuyo tunalaba omukisa. Awo ina kwolesaako okulekaako musomba. Naye kuba ndaba nkuba akafaananyi ng'omulabi wange agamba nti waliwo ekibi ky'oddiŋŋana. Oba tokyagala ku leero n'okyenenya naye ne weesanga okizemu. Kiba kyekyo buba butasobola kiba kyekyo. Oyo akoze atya ng'ate ayagala kukyusa. Waliwo essaala Dawudi gye yasaba n'agamba nti ontondemu omwoyo omulongoofu ayi Katonda n'omutima omujja munda mu nze. Eyo yessaala omuntu oyo gy'alina okusaba buli lunaku. Okuba nti twenenyezza tekitegeeza nti tusobola kuddamu kugwa. Naye buli lunaku bwe tulemererwa twesigamenga ku maanyi ga Katonda olw'okuwangula ekikemo ekigenda okujja. Awo bonna abasigala nga batunuulidde Katonda n'amaanyi ge newankubadde nga bakyasiitaana lazima enkomero ya byonna bawangula. Omuntu bwa teyeetaaga kuggwamu maanyi. Muntu ateetaaga okuggwamu amaanyi y'oyo akola ekibi ng'akibisseeko.
gwayise nti abikka kusobya kwe akinyumirwa akisanyukiramu n'oyo akikyawa ng'ayagala kukireka buli kanaku yeekwate ku maanyi ga Mukama omwoyo omutukuvu ajja kumusobozesa okuwangula. Amina. Amina. Tweyanzanya Musumba, tweyanzenge olw'okuddamu okulungi bwe kutyo. Nange mukwano gaffe eyabuuza ekibuuzo ekyo weebale kukibuuza. Ndowooze nti kati tukuzzeemu mu bumativu onoowulira ng'omatidde kubanga luli olabika twasobola kumatira naye kati nga tetunaba kweyongerayo katusooke tugendeko mu kuwumulamu katono nnyo tukomewo n'ensonga endala. Kulikayo omulabi waffe okuva mu kuwumulamu okwo kwe tuwumuddemu n'ebyo bibadde bya nsonga gwe okubimanya kuba ezimu ku programu zitambula ku mukoto gwaffe gwa 3ABN gwe tukusaba nti nobeerangako kubanga ebyokuyiga bibeerako bingi mu bujjuvu ate nga bya mugaso gy'oli. Kaakano tukomyewo tugenda kweyongerayo naye nga tetunneeyongerayo. Kansooke ennyanirize gwe yakatweyongako mukwano gwaffe atweyunzeeko mu kaseera kano wasanze programu etambuddeko naye we tutuuse kyagenda mu maaso n'okuddamu ebibuuzo. Naye nagamba nti bw'obaako programu gy'osubiddwa okulaba mu ntandikwa yaayo osobola okuddayo n'otusanga ku YouTube yaffe n'oteekamu ekigambo Avento Media n'owanulayo Bayibuli egamba ki. Kasita onookiwanulayo ojja kuleeta programu zonna nga bwe ziri ate era osobola okukwata programu eno nga bwe gye yatandikidde n'otambula nayo. Osobola okutufuna buli w'oli. Tulina ekibanja kyaffe www.aventomedia.org eyo osobola okutusangayo telefayina 3ABN ne radio osobola ogisanga naye ate era tulina ne app yaffe gy'osobola okuwanula ku simu yo n'ogiteekako eri Avento Media app osobola okugidownloadinga n'obeera ng'osobola okutufuna essaawa yonna. Tugenze mu maaso. Wambi Michael yatubuuzizza ekibuuzo. Waliwo Bayibuli weeyogera ku musajja Yesu gwe yasuubiza nti alimulaba. Ndowooza wajja ekibuuzo kino n'agamba, is it true that the man Jesus cast is still living? Weebale ekibuuzo ekyo okukireeta kituufu. Omusajja Katonda omusajja Yesu gwe yakolimira nti akyali mulamu n'okutuusa leero. Ndowooza ky'osoose okwogerako Yesu we yagambira nti ono bwe njogera nti anandaba era asobola okundaba kirungi teyayogera. That's the good thing. Naye Yesu yagamba nti singa njagadde oba singa njogera nti omuyigiriza ono alindaba okiwulira era asobola okundaba naye kirungi teyayogera. That's the good thing. Singa yakyogera twandibadde nakati omuyigiriza tukyamunoonya naye teyakyogera. Ekyo kimu. Waliyo myth byebintu ebinyumizibwa ku kintu naye nga biwanuuzibwa si bituufu tebiina bukakafu naye nga bikyawanuuzibwa ate munnanga oluusi aba ne bamaliriza nga babyogeddeko ng'ebyamazima. For example, waliyo ebiwanuuzibwa ku nsi nga bwe yatondebwa. Waliyo ebiwanuuzibwa kati ku musajja ng'oyo nti temulaba omusajja oyo akyaliyo. Yesu yagabira bamulabeko mu Australia naye nga yakolimibwa kakati awo nzijja. Bamulabeko mu Australia bamulabeko mu Buyonaani bamusanze. Awo omusajja oyo gyali alina ekitundu gye yeekwese naye zonna mboozi teri yali amulabyeko n'amaaso. Bamuleetaleeta abamu bakola YouTube for views. Manya abantu baffe abatulaba eyo nze manyi nti bangi abagenda ku YouTube ne balaba videos nga beerabidde nti 70% of the information on YouTube has got little research ate nga nyingi ku yo yeetaga scrutiny. 70% yeetaga scrutiny kubanga nyingi nnyo information and bagiteekayo for views naye nga teri based on research and evidence. Kati omuntu ayinza okugenda ku YouTube n'asangayo ekyo omusajja Yesu gwe yagamba wuuno akyaliyo. Olina akola ki video kiramba ng'alaga n'obukakafu baalaba olwala lwe baalaba we yasulanga. Waliwo ne yagamba nti yamulabirako. Era kati bannamulabeko n'abasi naye nga ye tamutulaga talina kifaananyi kye talina video ye n'agamba namulabako. Kati eŋŋamba kyeki tulina abantu bangi abalina myth naye ng'ekituufu kiri nti teriyo muntu akyali mulamu okutuusa kati nga yava ku mulembe gwa Yesu. Bw'aba gyali tasiki weeri abantu abazuula bayitirivu mu Genesis Book of Records weebiri byonna
Guinness Book of Records. Lwaki tavayo ne yeeraga? Ate omuntu oyo ng'akyali mulamu atambula yandibadde yabulira wa omusajja ow'emyaka 12 ne famire ye yennyini abazzukulu n'abazzukulu b'abazzukulu bonna ne baba nga tebamanyi nti ojjajja bafe wa myaka 12 n'atawandiikibwako mu kitabo kyonna ekyebyafaayo ne watabayira kifaananyi kye yadde ka vidiyo ke mu nsi yonna ku zino kamera n'amasimu agajja ali ku lusozi gy'atudde yeekwese mu mayinja oba ali wansi wa nnyanja kale ezo myth binyumizibwa byo tayinza kumalirako nnyo budde kubanga tebirina nnyo nsonga naye nga tutuuse ku kigambo kya kaasi tetulina mu bayibuli muntu yenna Yesu gwe yakolimira ng'amukolimira kuba mulamu bbanga lyonna tetulina we tukisoma mu byawandiikibwa newankubadde mu byafaayo so tetulina we kiri soka kyetulabula era kyetwagala okuyamba abatulaba ne yabuzza ekibuuzo nti wabuzza ekibuuzo ng'okyesigamya ku bye bwawulira katwagala tukuyamba effe mu eno program bayibuli egamba ki nti bayibuli egamba ki mu program tugamba bwe tuti tetulinaayo lunyiri lwonna lugamba nti waliwo omuntu eyali okusigala nga mulamu paka Yesu bw'alidda kyetumanyi kyokka ye Mukama waffe kye yagamba nti buli liiso liri mulaba kyetumanyi kyokka nti buli liiso liri mulaba n'abo abaamufumita n'ebika byonna eby'oku nsi bigenda kulaba Yesu ng'ajja ffe kyetumanyi naye tetulinaayo kyawandiikibwa kyonna nti waliwo alibeera nga ensonga lwaki tulina weesomye mu bayibuli kubanga tetulina bwe tukisoma ekyo kyava buvi mu bintu ebyogerwa oluusi bakola vidiyo za YouTube nga baagala views n'ebiwandiikibwa wandiikibwa naye ng'ekyamazima mu bayibuli tekirimu ate tukusaba bikkulawo bayibuli tumuweeyo ku kifaananyi ekyangu ku bikolirwa 22 Lw'ekumi paka Lw'ekumi lwe njagala okusembyayo mu kuddamu ekibuuzo kino kubanga si kinene nnyo kyetaaga bwetaazi kuluŋŋamya 22 yagamba atya olw'omwenda otyo n'aŋŋamba nti laba tokola bw'otyo ndi muddu munno era omu ow'omu baganda bo bannabbi n'abo abakwata ebigambo eby'ekitabo kino sinza Katonda ku bikolirwa 22 olunyiriro 18 ne 19 olwo lusome naye lugattako ne zino endala eyo gy'ovudde wala 18 genda ku lutuufu olw'obudde ntegeeza buli muntu awulira ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo Katonda alyongerako ku ye ebibonyoobonyo ebyawandiikibwa mu kitabo kino 19 era omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo eby'ekitabo eky'obunnabbi buno Katonda alijjako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne ku kibuga ekitukuvu ebyawandiikibwa mu kitabo kino omuntu yenna bw'akola ki bw'ajjako oba bw'akola ki oba bw'ayongerako agenda kugabana ku bibonyoobonyo tulabula abo bonna ababunyisa obulimba ne bawubisa n'abantu ng'oyo kati yabuuzizza ekibuuzo kino nti waliyo omuntu Yesu yayogera nti waliwo omuntu aliwo Yesu yalina gwe yakolimira nti alibaawo ebbanga lyonna nti abo baba bagasseemu mu ebyo ebitawandiikibwa mu byawandiikibwa tetwandyagadde bagabane ku kikolimo kino so tubasaba bayibuli bagirekenga bweri Yesu by'ataayogera tebabimwogeza kubanga tekyetaagisa ayina bingi bye yayogera nga birungi era nga byetaaga obudde obumala okubiyiga akukiwale nga toyinza nakubimalayo in your lifetime okubiyiga n'obitegeera so nsaba bulijjo abayizi ba bayibuli nammwe abatagisoma mwekkaanyenga nnyo buli ekigyogerwako mukakase nti kiwandiikiddwa muyo muleke mukikkirize ng'amazima era twakimanya era n'okukyetaaga tetukyetaaga kale no bayibuli tugireke eyogere nga bweteeka okwogera tuleme kugiteekamu bye tulowooza nti byandigibaddemu olw'okusobola okuwangula attention y'abantu abalala maybe n'okulaga nti tuli bagezi ow'okumanya naye ate nga tugatta ku kigambo kya Mukama bwe tube tuyinza okumudda mu muntu ono tweyanzanya Musomba amiina wambi nawe tukwebaziza webale kubuuza kibuuzo kino naye gwe kyoba omanya Kristo yasuubiza ekintu kimu nti buli liiso liri mulaba talina gwe yakolimira kubanga talina mubi tasanyukira kwonoonako nakufiira kwa mubi mu kibi yajja kutulokola ate lwaki aba akolima why would Jesus curse someone
naye tasobola kukasiga No, kubanga no, ayagala no, no, kulokola no, no, no. n'olw'ensonga eyo naye yasuubiza kimu nti buli liiso limulaba bwe tulowooleza nti ekibuuzo we kyavudde oba oli awo bali abaamufumita be yagamba nti ne balimulaba olunaku olwo kitegeeza ki tibalizuukira okumulaba kubanga bw'agamba nti buli liiso lirimulaba kiba kitegeeza nti abafu n'abalamu abalibeerawo abalungi n'ababi Gekiri. yagamba buli liiso liriraba na buli viivi lirifukamira ne lyenenya oba ne lyatula nti Katonda ddala Katonda. Kale kyekyo kye tumanyi Bayibuli kubanga kyesomesa naye bisigadde tetulowooza nti Yesu yandikolimidde omuntu yenna kuba bw'akolima kiba kya mirembe na mirembe. Kituufu. Kale weebale nnyo okubuuza ekibuuzo kino katugende ku kibuuzo ekiddako. Omulabi waffe yatubuuza ekibuuzo lwaki mwalemera mu busibe bw'amateeka ate nga Yesu yajja lwakisa okutugawonya yajja okutuwonya naye lwaki ffe twesibamu n'atujjuliza mbu tusome mu Bakolosayi 2:18 olunyiri luno lukomyeyo 2:16 n'ebikolwa by'abatume 10:10. Tweyanzizza nnyo. Tweyanzizza nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo. Bakolosayi 2:16 tumunnyonnyoddeko nnyo. Bw'aba nga waliwo ekibuuzo kye twanukudde ku mirundi emingi kiri Bakolosayi 2:16. Era tutuuse kutegeera nti oyo yenna atakitegeeranga alabika aganye buganyi kukitegeera. Ate kati tulina onnyinyonnyola ndala gye tujja kumuwa kubanga ennyinyonnyola eyo entuufu y'ebyawandiikibwa. Bakolosayi 2:16 tayogera ku mateeka 10 aga Katonda. Bakolosayi 2:16 ayogera ku mateeka ag'emikolo obuwangwa n'ebirala agawandiikibwa mu bitabo bya Musa agaali gafuuse ekisenge wakati wa Isirayiri n'amawanga amalala. Bayibuli egamba nti ago yagamenya n'agajjawo omuli n'ebintu ng'okukomola n'ebirala. Kubanga abantu basoma 2:16 yokka ne batasoma nnyiririza waggulu. Kati bw'otasoma nnyiririzi sooka otomera ebintu. Wali abaana bano basala bu video bwa TikTok ntera okubawulira ne bagenda mu speech ya President Museveni ne bajjamu kye baagala ne bagenda basikamu akagambo tojja kuba muntu yenna ne bakanyiga mu video yaabwe awo. Ekituufu kiri nti batemamu eddoboozi eryo ne baliteeka mu video mwe litajja. Kati bw'ojjamu ekigambo nti tojja kutiisatiisa muntu yenna n'okijja mu speech ey'essaawa ennamba oyinza okutuuka kufundikira nti president oba yali agamba ki n'omaliriza ng'olowooza nti naawe alabika yali akulabula. Naye bw'oddayo n'olaba speech yonna eya president ogenda okulanga ayinako abantu ab'enjawulo be yali ayogerako. President bwe yagamba okutiisatiisa yali agamba kino kati yo y'enjawulo. Bw'oba oyagala omuntu abule mu kuyiga Bayibuli kajjemu olunyiriri olwo oyo awedde. Kati be bannaffe ababula bw'agenda mu ssuula yonna ey'Amatayo ssuula y'e15 ajjamu olunyiriri olwo n'amugamba nti ekiyingira mu lubuto si ekyonoona omuntu wabula ekimufulumamu kale n'omundeke nnyo walagi wange. Yesu agambye ekiyingira kigenda mu ttooyi bwe nnya walagi mufuka mu musulo. Kati lwaki muŋŋana okutamiira? Owulira kasita omuntu yenna agenda mu Bayibuli n'asika olunyiriri lumu mu ssuula ennamba oyo yagalagaana ateekwa kubula. Ate abula bubi kubanga abula ayina n'ekyawandiikibwa kyakozesezza. Buli lwojja ekyawandiikibwa ekimu mu bingi oba oziyiza Bayibuli okwogera gy'oli kati nga gw'otandise okugyogeza. Kati Abadventist ne mu Bayibuli eno ne mu program eno Bayibuli egamba ki? Ffe ekyo kye tugaana. Ffe mu program Bayibuli egamba ki? Tetukkiriziganya na muntu agenda mu Bayibuli n'asikamu olunyiriri lumu n'agamba nti olwogera ku kyenzikiriza. Ate n'owewuunye yatujuliza n'otujuliza nti mugamba nti muli ba Bayibuli yonna era yokka. Mu program eno tugamba tuli ba Bayibuli yokka ate yonna. Ffe tetusikamu lunyiriri lumu. Olitaba nenyanga olwa Sabbiiti ne tukoma kati mulaba Sabbiiti yavaawo ayo ffe si bwe tuyiga Bayibuli. Sabbiiti eyigirizibwa okuva mu lubereberye paka mu kubikkulirwa. Bwe tuba tunaagisomesa tetunoonyamu kanyiriri munda muno tugisoma yonna.
ne tutuuka kutegeerera ddala amazima kati njagadde mpe light so gwayagala okutegeera 2016 genda mu programu zaffe ezayita mpitirivu zinyonyola olunyiri lutya lumu naye wabula waliwo akatundu akalwaki mwesiba ku mateeka ako njagadde nkannyonnyole nakyo tukize tukiyigirizaako tuvunaaniddwa nnyo abadventist aba Seventh Abadvent twesiba ku mateeka simanyi kubanga Uganda erina amateeka erina ekooti erina poliisi erina abalamuzi erina balooya lwaki Uganda yesiba ku mateeka oba gwolina ansa simanyi era egesibako kubanga geetaagisa gamba Uganda yeetaaga amateeka abaffe maka gaffe gye tubeera ate era bwe gabeerawo kugamenya ku masomero waliyo amateeka gyegali abaana balina ogagoberera nnyo omuzadde ogasayiningako kikyesibya amasomero ku mateeka kuuma buntu bulamu na order mu society kali kambuuze era mu maka gaffe waliyo amateeka gakolayo bataata balina enkola oyingira wano essaawa nga kasazisukkamu emu osula gye amaka lwaki gesiba ku mateeka bannange let me answer this question nze neewuunyiza ddala mulimu ekibuuzo ekinnema Katonda nga yeetaga kutubikkulako Quran ino aya eyogera ku kisaniya mbo balina ebisaniya ebibisse ku mitima gyabwe waliwo obwongo bwaffe ne bubikkibwako ekisaniya kwegamba amasomero gye tusomeseza abaana bo beetaaga amateeka gavumenti yeyina amateeka amaka gaffe galina amateeka naye obwakabaka bwa Katonda obulamba bo tebulina. Can you imagine? Ate nga Katonda wanteekateeka nendowooza kyalowooza bwe tuyingira mu bulokozi amateeka gaba tegakyakola ndowooza kituzodooza we tuba tumuyambira kubanga tuba tutandikira naye ayogedde ku kikolimo oba amateeka galimu ekikolimo bikola Bagalatiya 3:10 agamba atya Bagalatiya 3:10 agamba atya Bagalatiya 3:10 Bagalatiya agamba atya agambye nti kubanga bonna abakola ki abayima mu bikolwa otyo by'amateeka okola batya bafugibwa kikolimo otyo kubanga kyawandiikibwa nti ki akolimiddwa buli atabinyiikirira byonna ebyawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka okubikolanga. Kati kansooke ennyinnyonnyola ekyo Bayibuli eno erina oluganda lwayo kankusomeremuko owulire. Abo abeesigama ku kutuukiriza ebyo amateeka bye galagira bakolimiddwa kubanga kyawandiikibwa nti buli ataatuukirizenga byonna ebiwandiikiddwa mu kitabo ky'amateeka akolimiddwa. Kyokka kimanyiddwa tewali n'omu mutuukirivu wa kutuukiriza ebyo mateeka bye galagira kubanga omutuukirivu anaabanga mulamu lwa kukkiriza. Abo bonna abeesigama ku mateeka okufuna obutuukirivu mu maaso ga Katonda gabatwale mu ggulu balabye. Kyategeeza ndoza kati awo ntegedde bulungi simanyi oba asoma Bayibuli yagisoma atya. Obutuukirivu obututwala mu bwakabaka bwa Katonda tubufuna lwa kukkiriza kwokka mu Yesu Kristo yekka. Nze nga Ssebaggala sisobola kwekolera butuukirivu bumala kunsaanyiza kuyingira ggulu. Kati obuzibu bw'abantu bano atukwotingidde 3:10 yokka. Naye bw'osoma essuula yonna ey'okusatu olunyiri olutandika okutegeerekeka. Tunaayamba tutya abantu abalaba pulogulaamu eno bayige Bayibuli bwe bagisoma? Togenda mu ssuula yonna yakusatu n'ojjayo olunyiriri lumu ogenda kubula. Bw'osoma essuula yonna ey'okusatu ekulaga you foolish Galatians. Abagalatiya aba ebimpemempeme ani yabaloga? Muyinza mutya okulowooza nti mugenda kwekolera obutuukirivu nga mutuukiriza mateeka? Kanneme okukola kano, kanneme n'okukola kano, kanneme n'okukola kano, kanneme n'okukola kano, Katonda antwale. Gwe
okola obutuukirivu Katonda bwe yeetaaga never. Tetukuuma sabbiiti kufuna butuukirivu bututwala mu ggulu. Bannange nedda. Tukuuma sabbiiti kubanga twalokolebwa dda. Ne mu ggulu gye tulaga gyeri ne gwe tukkiriza yagikuuma. Tulina n'okumusinza. Ffe tetukuumangako sabbiiti tugende mu ggulu. Ffe tukuuma sabbiiti kubanga tuli baana ba ggulu. Simanyi abantu banakitegeera ddi. Nze ekiŋŋaana okutemula omuntu si kubanga njagala Katonda sijja kutta ne kutta muntu si kulwa Katonda tantwala. No, ekiŋŋaana okutta omuntu kubanga ndi mwana wa Katonda eyategeera omuwendo oguli mu bulamu atayinza kulumya morini kubanga nalokolebwa. Tetukuuma mateeka tulokolebwe. Tutambulira mu mateeka kubanga twalokolebwa. Kati olw'okuba twalokolebwa ne tuweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza tuli baana ba Katonda. Tutuuziddwa mu bifo eby'omu ggulu wamu naye. Tumulinda dde omulundi ogwokubiri atwale mu nsi ensuubize. Kyetuva tutambulira ku nsi nga tweyisanga abaana be. I think that is simple. Okwo bayita okwesiba mu mateeka. Ndowooza tunyweza nnyo musumba oba tunyweza eki? Kale gwe mpa ekirowoozo ky'omulabi nkyanukule kubanga yagamba abagafuba okugakuuma olw'okugenda mu ggulu balowooza nti yeffe. Balowooza nti yeffe. Kati ffe tumugambe kituufu abagakuuma mukakase nti ddala abagakuuma nga balowooza nti mu maanyi gaabwe okukola ebyobulungi n'ogamba ebirungi n'okolanga ebyekisa nti bagenda kusaanira awo bakolimiddwa. Ekyo kyakola. They are cast. Yes. Kubanga teri mwonoonyi asobola kukola butuukirivu. Ekyo kiri. Era ekyo twagala tunyweza ensonga eno nti amateeka gakosa ne galeeta ekikolimo eri abo bonna abalowooza nti bagenda kuyima mugo bafune obutuukirivu bwa Katonda. Ate era galeeta ekikolimo ddala eri bano Timoseewo ekisooka emu olw'omwenda. Njagala mulage ekikolimo ky'amateeka kikwata baliwa. Abasooka tubamugambye be bagakwata gabawo obutuukirivu. Abo si yeffe. Sisomesangako genda mu bye tukkiriza byonna. Omanyi ekirungi Abadventist Katonda yatuwa omukisa. Bye tukkiriza byonna biwandiikiddwa mu kitabo kye bayita Seventh-day Adventist Beliefs. Genda okisome bw'osanganga mu statement nti Abadventist bakwata sabbiiti mukuuma amateeka mugende mu ggulu nga programu tugiggalawo. Ffe tukuumanko mateeka genda mu ggulu tugakuuma kubanga mu Yesu twatuuka dda. In fact amateeka gakolera batuukirivu. Soma olunyiriri olwo. Omutuukirivu yagatuukiriza. Era omutuukirivu yaba mugo. Timoseewo. Soma omulala agenda okugwa mu kikolimo ky'amateeka omuwulire. Timoseewo ekisooka. Essula emu. Olunyiriri olw'omwenda. Baba ku lw'ekkumi agamba atya? Agamba nti. Ngiki? Nga ki? Nga mmanyi ekyo nti amateeka tegateekerwawo muntu tuukirivu. Otyo wabula abatali batuukirivu genda mu maaso tuwulire abatatya Katonda n'abalina ebibi abatali batukuvu n'abavvoola Katonda abatta abatta obawulidde abo bakitaabwe abatta bakitaabwe ne bannyaabwe amateeka gabamaze abasiba abantu abenzi abo gabayodde abali ebisiya tebagenda kuwona abanyazi abo abalimba abalayirira obwereere n'ebirala byonna ebiwakana n'okuyigiriza kw'obulamu. Obawulira abo ekikolimo ky'amateeka tebasobola kiwona. Ate no kyo kimanyi ekyo kyakufa kubanga buli agamenya mufu. Bayibuli gyevega nti amateeka galeeta kufa. Kaakati omuntu yenna atali mu abo ndegerekese bulungi amateeka galeeta blessing. That's the difference. Kati omuntu ali eyo omusi w'abantu omufere kati omusumba omufere tayinza kuwagira mateeka era alwana bwezizingirire gaveewo
kubanga bwe gabeerawo gamumetta ekikolimo ekyokufa emirembe n'emirembe. Naye omuntu akkiriza Kristo n'afugibwa amaanyi g'Omwoyo Omutukuvu, amateeka ga Katonda gazimbibwa mu ye. Bwe gazimbibwa mu ye, olwo ne gamba tegakyaleeta kikolimo gy'ali, nga gafuusa amateeka ag'eddembe, nga gafuusa amateeka ag'obutuukirivu. Amateeka n'okumuneti galina mutawaana, abantu bavunaana ga bwereere. Ekizibu yenze omubbi, ekizibu yenze omutemu, ekizibu yenze omukwasi w'abakazi. Bayibuli kyeva egamba, soma olunyiri wano olabe, soma Mugundi Baluumi 7 olw'ekkumi paka olw'ekkumi agamba atya? Baluumi 7 agamba atya? Baluumi 7 Baluumi 7 12 paka 12 agamba atya? Agambye nti bwe kityo amateeka matukuvu ntyo n'ekiragiro kitukuvu kirungi. Genda mu maaso 13 otyo kale ekirungi kyafuuka kufa. Ate ekirungi kyafuuka kityo okufa gye ndi. Ate matukuvu, ate malungi, ate gasanyusa, kati ate gaba gatyanga, ate mulabe wange ataddeko akakitalo. Kitalo genda mu maaso, genda mu maaso awo tulabe. Agambye kitalo otyo naye ebibi ekibi kirabike, ekibi kirabike okubeera ekibi, kubanga kye kyakola kitya kyandeetera okufa olw'ekirungi. Ekibi kiryoke kyeyongerenga okubeera ekibi otyo olw'ekiragiro. ne bw'okomaawo olabye ensonga eyo Pawulo gy'annyonnyola nti amateeka malungi, amateeka matukuvu, amateeka tegalina mutawaana. Gw'oyinza otya okuŋŋamba nti etteeka erikugamba nti tobbanga bbi? Ge gakulaga nti okubba kubi. Ojja ng'omutwe guliko ekikyamu. Oyinza otya okuŋŋamba nti etteeka erikugamba toyendanga bbi? Zikulaga bulazi nti okwenda kwekuba. Mwesiba mu mateeka, simanyi lwaki mwesiba mu mateeka. Kikyogezaako okutugamba? Kyogezaako okutugamba nti obwenzi bulungi? Kyogamba mukyo. Omanyi abantu baffe bano batutabula. Nga tufundikira ekibuuzo kyo tutuuka ne tubabuuza, bwe tugamba nti abasomesudde mwesiba mu mateeka, kikyotegeereza ddala ni nabo tebakirina. Kubanga ate oyo omw atugamba mwesiba mu mateeka, bwakwata kazindaala okubuulira temwenda. Yesu yabagaana okwenda. Ate omulokole oba otya omubbi, ate bwassa wansi akazindaalo, ate abasomesudde mwesiba mu mateeka, kati bambi nabo baatabuka. Neffe tujja kugoberera butabangufu obwo. Tulina okutereeza abantu abalaba puroguramu bategeere Bayibuli kikyesomesa. Aba Seventh Day tebeesiba mu mateeka. Aba Seventh Day bagagimusa waggulu nga Yesu bwe yagamba nti omuntu yenna amenya amateeka oba najjamu agamu kugo taliyingira bwakabaka bwa Katonda. Naye oyo agakuuma n'ayigiriza n'abantu okukola bw'atyo aliyitibwa mukulu mu bwakabaka obw'omu. Ekyo Yesu yakyogera 5:19 Matayo. Yongerako na kano musonga otyo obanga munjagala munaakwatanga amateeka gange. Omwadiventi okuyigiriza abantu okukwata amateeka, ekyo kiragiro kya Yesu ye yakiwa. Buli agakuuma naye buli akkiriza Yesu Kristo kituufu akkiriza saddaaka ateeka okukola atya agakuuma. Baluumi 3:3 musembyayo n'olwo banga ate ondeetedde okulujjukira 3 tutuddemu n'olwo anti yakootize ne Baluumi 10:10 nti akkiriza ayatula na mutima gwe nakkiriza n'ayatula n'akamwa ke okulokoka. Bw'alokoka akola atya? 3:3 Baluumi agamba ati amateeka tugajjawo olw'okukkiriza. Amateeka tugajjawo olw'okukkiriza. Kitalo otyo n'olwekyo amateeka tugajjawo olw'okukkiriza okwo nedda tekisoboka, naye tuganyweza bunyweza. Oyamaze gobye mu kibi. Kaakati gwe Baluumi 10:10 agamba mu muntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke olwo n'alyoka alokoka. Lwaki mutuwa amateeka? Bayibuli ebuuzizza bwe tukkiriza Yesu Kristo n'omutima gwaffe ne twatula obulokozi obwo n'akamwa kaffe, amateeka tugajjawo oba tuganyweza? N'agamba tekisoboka. Tunyweza maki? Kati ffe Abadiventi twakkiriza Yesu Kristo n'omutima gwaffe ne tumwatula n'akamwa kaffe era tunyweza amateeka. Ekyo Bayibuli yeesomesa.
ekintu kyonna ekiri beyond that bulimba. Ekikolimo ky'amateeka kikwata abo abagakuuma bafune obutuukirivu oba abagamenya bagabane ku kufa. Naye oyo agakwatira mu Yesu Kristo kubanga mu ndagaano empya agamba tindiwandiika amateeka gange ku mitima gyabwe ne mu birowoozo byabwe. Abo bonna bali mu ndagaano empya ne Yesu amateeka gava ku bipande ne gabeera mu ffe. Kati ffe bwe twakkiriza Yesu ffe yatuteekamu mateeka. Ffe bwe twakkiriza Yesu yatuyigiriza buwulize. Ffe bwe twakkiriza Yesu yatugamba kumugondera. Ffe bwe twakkiriza Yesu yatugamba temutta, temubba, temuwaayiriza. Ffe bwe tukitegeera. Ffe Yesu oyo agamba omuntu ndi nzikiriza naye beera mubbi, nzikiriza naye menya Sabbiiti, nzikiriza naye sinza ebifaananyi. Yesu agenda kubatwala mu Geyeena yadde muyimbako. Amazima tweyanziza nnyo tweyanze gwe Musumba. Ekibuuzo kizzeemu bulungi omwagalwa. Omusumba akugambye nti amateeka tunyweza manyweze. Amateeka gatuyamba okutukumira mu ndagaano ya Katonda. Abagali ebweru babuuka mabuuke. Naye be gatudde mu mitima abo be bagatuukiriza. Kati gwe bw'onoogalabira ebweru ogenda kubeera ng'ogabuuka obuuka muli oyagala ogaba no ku kikolimo kyagwo naye abagalina ku mitima gyabwe abo be bagatambuliramu kubanga bagakuuma gali kitundu ku bo olw'obulokozi obwabaweebwa si lwakubanga nti bagakola batuukiriza obulokozi naye kubanga baalokolebwa kibaba bagakuuma. Bwetutyo bwe tuzzeemu ekibuuzo ekyo mulabi waffe katusuubire nti tulina we tukuyambye olina wootuuse nammwe abalala mwenna abaagalwa temubuzaabuzibwa nkweza sitaani okulaba nti ebintu bino bitusobera ffe tulyoke tubyegaane ate gy'okoma okubyegaana n'otabitegeera gy'okoma okweggalira ebweru obulokozi naye Mukama atusaasire era atuwanguze. Weebale nnyo okweyunga ku puroguramu yaffe olwaleero akaseera k'otuwadde tukatwala nga ka muwendo nnyo ate era nga tukubala nti nno oli kitundu kinene nnyo kubanga tusuubira nti ebigambo bino bw'obiwulira ogabanyizaako n'oyo gw'obadde oba oli awo mu Bible study nga mukubagana ebirowoozo nga mukubagana empawa kati naye muyambe muwe ku puroguramu eno ogigabane asobole okutegeera ensonga zino. Mwebale nnyo mwebalire ddala kaseera ke mutuwadde katugalewo puroguramu yaffe. Ndowooza oba tetuutumire Musumba dakiika zaffe zaweddde abadde batugoberera Mukama batuweera omukisa okusinziira okumpi n'ewala bonna Mukama batuweera omukisa tweyanziza naye katwewombeke ffenna tugalewo puroguramu yaffe n'okusaba. Weebale Mukama kubanga otusomesezza ebigambo bino yongera obifuula ebitegeereka mu matu g'ababiwulidde. Eddoboozi lyongera okwogera gye tuli kubanga tulyetaaga. Puroguramu eno ogiwa omukisa ne wiiki gye tutandise tubeerere ya mukisa. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Mukama batukuumire abawe emirembe gye ate tusinkane ku Sande eddako. Mukama abeere nammwe.